kale mwebale nnyo kubanga mutwegattako n'okubanga mutugoberera ne musubscribinga Trust Media subscribinga nnyo Trust Media eno obengo tuyingako nze waswa Emmanuel nga bulijjo tuna Biv Organic Access Building Lubaga Road saako ne Bana brand shoppers nina President Calvin Kayanja ageza kubanga atuwulira ku nsonga emirimu gitambula gitya emirimu bwegityo abakunoonya bakufunira wa boku 0757986069 bw'oba olina obuzibu ebweru gamba bugambi family yo next of kin wo ankubireko ku namba eyo mwogeraganye ebisingako weewaawo President waliwo ennaku zino ensi eyonoonese simanya bakonooneka waliwo omwana oyo ya trending w'amagye bamutumye mwana w'amagye omwana w'amagye ono abadde alabiddwako mu bifo ebyenjawulo nga amajiga ebaketi egwa ebaketi abadde nga akuba ebifaananyi nga amajiga gayiise n'afuna obuyambi nga bannayuganda naye si yakuba bifaananyi si yakuba abantu bamukuba ebifaananyi wala bamuba ebifaananyi naye oba kiki kyavudde wanze naawe ne babikuŋŋaanya era nekizuulibwa kuba ejjo story era NTV yadde egireeta naye nensooka n'egikomya mu kkubo naye njijjukira omusajja ng'ayogera yadde asoma amawulire ago ng'agamba nti omwana oyo kizuuliddwa nti abadde awundisabuundisa ki bantu era waliwo owooluganda lwe oba yadde waluganda bwadde someone ali connected eyabanyonyodde eyabadde public information eyo ndowooza ne basooka bagisirikamu katono nga bo olw'embeera endala naye omwana ono kakisooka kya byonna kambuuzeemu kiki ekitutuusiza ku level eno whereby omwana ng'oyo akwata amagi n'agayiwa n'afunamu ssente n'ali nenunaku ndako n'ayiwa n'agafuna ekintu kyobatera ngo kiŋŋamba nti abasabiriza oba abasabiriza ku nguudo gufuuka mulimu nze nyina omuntu omu yalinga musiraamu naye nga lwansanga ngamba salaamu aleeko awa esiri bulungi biki yabeeranga akawempe naye nga simanyi kati yakiŋŋamba ebivunda nga mmeka naye oluvanyuma era nagambanga nyo bakyali bange tisanganya abantu abasabiriza ssente mu kkubo ne bangamba ng'olina omukisa naye ogwasembayo ansaba ssente koolo saakola ki obwongo lwe mbumuwa nenga ono gayisi mumanyi naye nga mumanyi nemugaa nigwe gayi luni lulina kuwase ne leero so njaga tuve so omwana oyo w'amagi namulabye naye nze simusalira mukasaati kakabbulu simusalira musango kuba ina ebifaananyi bingi nnyo omuntu yenna yali astrugglinzeeko mu nsi eno naddala nga bakadde bakeera ku makya ne bakutikka omugugu ne bagamba genda onoonye ssente yekka yasobola okutegeera omwana oyo kyayitamu kubanga abazadde wano bennenye nnyo bw'okwata omwana omuto okumuteeka mu bizinesi tusooke tutunuulire oyo omwana atuuse emyaka egikola obusuubuzi oba ogikola baatandika kukola nnyo mu covid wano okitegeera so omwana oyo abeera n'ekintu bamutisa amagi naye gw'omanyi okutambuza amagi ago okugatunda olugendo lw'alina okutambula kilomita nga 7 agayiye n'otuula awo ne bakuwa ssente tosinga tujja kuyita obuyaayi ne tutunuulira nnyo omwana ono payini gy'ayitamu atambuza amagi gano wakati mu kuyita ku bato banne abeezannyira yaali mu kunoonya ssente bamuyeeya okitegedde ayita ku bato banne abava ku ssomero bali myaka gye gimu bumutunuulira nkufuna naye ali mu kutambuza amagi n'abalala batandika n'okumuvuma ow'amagi wuuyo abamuweesanga n'okwesanga tayinza kunywera mu classroom olw'okuba public emuyeeya olw'okuba omunaku n'ekyo kyayitamu ekyo kifuuka kivuma eri omwana kimuto kyalinganga ye buli ku makya mukadde amugamba genda oyiye ssente n'amukwasa ebaketi y'amagi ne baketi nga bwe wagirabye obunene bwayo gwomayo omwana oyo olugendo lwalina okutambula okutunda ejjo eryo limulimu gwe wakagula amagi ameka ku kkubo ndowooza buli luvannyuma lwa wiikisi 3 ate ngagula ngalabyeko kati gwe wakagula si kyekikuba mutwe ejjirimu lyokka naye omwana oyo agatambuza ate ng'omuntu amaze gayita wendi nemulaba nga nemukwatirwa ekisa okitegeera so kati otunuulira omwana ono agatambuliza ku nguudo okuyita emmoroka teri yayimirira naga nti nguza kujja effumbe n'abamu abalina kapasite evuga emmoroka wano bennyalalaga ate nze ngule ku oyo omwana omuto so otunuulira omwana ono kyabadde ayitamu ng'era alina kukola ekyo okugabiwa public emusaasire awone olugendo
afune mu set asobola okufuna mu set kubanga abaina trade bills baza mitwale ebiri bwagaye bamuwamu 5 bamuwamu 5 ekyo omuntu omugezi yenna kyalina okukola oyo omwana era munoonya bw'olabako muleeta amagezi gokka gaalina ffe twali tubaddeko mu situation okuwabya eggwanga ati nkubuulira tunenye nnyo muzadde waake era n'amutikka amagi gw'omanyi omwana omugugu gwabaako kwetikka amagi ogwo ng'ayita ku bato banne abali mu kwezanyira gwe tunuulira n'ebifaananyi byennyini mulimu akata akamulyengeza kaseka kati si omwana oyo peyini gy'ayitamu gwe olowooza osobola okukontinuinga ne baketi eyo era bw'afuna waagizuula n'agamba eti saagala kuddamu kusanga bato bannange kanjisuule wano kasita mmoloka ze ziyitawo bakulu be bakola ki be bayitawo okigera naye okutambuza amagi mu mayumba omwana oyo alina kuzannya nolwokuba afoosingibwa okukola atokyalingibwa mu bulamu nze nakolanga nga ndi mwana muto etwakulira mu mbeera nnungi naye nga buli lunaku be nasomanga nabo wano ku luzira SS bamanyi naye nga buli lunaku nina ogenda mu katale okwokya obunyama buno bw'ebitaano nga nina okusitula baketi nve nayo ntambuza obunyama mu malwawo mu bw'ebitaano naye gwe omanyi kye nayitangamu nga balaba bikono abaana bensoma nabo nga bansanga n'enjagalo ettaka limmire onoonya woyita tolabawo kubanga manyi enkya mu kirasi bagenda kunkuba olwali obunyama ate ffe tulwa okitegeera bulungi lumu nabalabako baketi nenfunako newenjumuza netambulira ebyange okitaba kati mu mbeera bagisokodde nensanga bwe bututte kuba ngenda okuweta ensonda bwete ng'abavubuka bensoma nabo bayimiridde bali mu kunyumya n'omuganda n'omu gwe twali tusoma naye balinga 6 nze nkwataganye ne baketi yange ey'ennyama jjukira olina okukwata eri transparent omuntu alabe ndi mulimu ki mulimu obuti ate jjukira tesaanikira bulungi enti ziyitamu so omwana oyo kyayitamu nkitegeera so nze nayo kyange ennyama naye nga saagala kundaba bato bannange nti njo kyennyama okuze it's okay obikola oba okuze it's okay kuba gwomanyi naye kati twamebera ku mwana oyo omuto gw'onoonya ssente gwe oba mukulu nejjukira ono bamuforcinga into labor genda okole ne ssente tezigasa ye kyova bw'eba yafunye tekiniki ey'okuyiwa amagi ago asobole okweggyako kiri omwana mutuufu ne kino nenya abazadde aweva machi nti muli maavu mutya naye nze we nayo kire ennyama nali siri sayize eyo nali mukulumu nali na mu secondary naye ng'olaba kinyiga nga osiba obuwala obulungi bunsanga wali ku kwokya ennyama seba abaana ku ssomero nga bampita na bunyama nze abaana be nasoma nabo oluzira esesi bajja kugamba nti Kaluvini Kayanja yayokyanga wali nnyama mu katale ng'era bo baba basigadde mu pulepusi badde olweggulo okuyitawo nga nze ndi ku bunyama bwange nkola ki naye gwe omanyi kye nawuliranga omwana okujja mu yunifoomu yaffe andabe nga nze ndi mu kukyusa nnyama oli katale wali nze ndi mu katale nayagalanga n'ettaka limmire nayagalanga n'ennyama ngisuula eri mbe nga ali ku biki so ekintu tunenye nnyo abazadde abaforcinga abaana intuleba naddala abaana bano abato